Tabizi tu. Hello, Mwami Musisi. Wangise. Sebo nkula musizaako. Kale sebo nango. Oyogera ne Kadima ku beat one. Yes sir. Wangambye kubireko obuzibu ki? Kame Kadima ne yanziza okunkubirako nina obuzibu. Nina amayumba gange ge nazimba. Naye kaakati ku mayumba ago kituufu namala okugazimba naye nfuna abapangisa mayumba gabapangisa. Kati omanyi muno abasajja mututambulira nanzija omuwala yajja nga yagala ennyumba. Ne mupangisa ennyumba. Kati omala mupangisa ennyumba. Kituufu nange nafunamu kubanga kutendowalirwa n'empitirako gy'ali. Naye ate bwe nayitira gy'ali awo zinanfuukidde ensonga era kyova olaba nsaba onnyambe. Wayitirako gy'ali sikutegedde. Mwami Kadima bino byaffe bya kisajja kikulu. Ekiwala kyali kinyirira era kinyirira nange nentendwalira ng'omuntu naye ndi mufumbo era omuwala akimanyi. Sisobola kukweyabya buli kimu naye nsaba kunnyamba. Omuwala mwayagalana. Atansasula njagala kumugoba. Namugamba ave mu nnyumba zange alemeddemu buli bwe njikizaako kubanga akangula ku ddoboozi nga tanga kyanga ate saagala nze mukyala wange abitegeere. Mwami Kadima nsaba kunnyamba. Okay, omwana ono amazeewo bbanga ki? Amazeewo myezi emeka kati? Omwaka guweze. Yakoma ddi osasula? Bampa emyezi ena egyasooka Mwami Kadima. Gibeera ena? Kati tebampa emyezi ena egyo egyasooka. Yeebaka. Naye kati gino egyaddako twali tufunye okutegeeragana ng'abantu abakulu. Naye kakati Mwami Kadima ndaba akaseera kagenze ennyumba nazimba zange zakummalira bizibu. Omuwala takyalina ssente zansasula ate n'ekisinga obukulu sina bwe mutabukira kumutwala ku poliisi musaba buyambi. Okay, kakati ekikulu kiri kimu taata sijja nyinza okukubira omuwala oyo nayaseebya amabingi ate tuli ku radio kimanyi. Mbadde nsaba ensonga eno gwe wennyini gikwasaganye ng'omusajja maye bagamba nti akali amaggwa ke kamanya enkyusa yaago. So mbadde nsaba gwe wennyini omukwate mpola omuwala oyo g'okyalinamu akamwagala oba wamukyawa. Kadima ekituufu kiri nti okumugoba nze nandimugobye era njagala kumugobera ddala ave mu nnyumba zange kuba n'okusasula takyansasula. Naye nekisinga ddala okunnuma aleetamu abasajja ekintu ekinkola obubi. Aleeta tezaagala kunsasula. Aleetamu abasajja mu nju. Nsaba kunnyamba bannange enkola eki ebintu ebintabuli kakati sebo oba bbuba limpulidemu ebbubabuba gwe abasajja ate bwe batukyakyagala bakulumirawa. Mwami Kadima naawe oli musajja zino ensonga za ssente bizinensi ate kati omuwala andaga nnyumba nze kale nali namuleka ng'omuntu naye ate kati ekyokuleetamu abasajja nze ate kyekinkola obubi. Akati wandinkubiddemu mu ntandikwa n'oŋŋamba nti omuwala aleetamu abasajja oba tumukubire ku kyakuleeta abasajja mugamba alekeraawo okuleeta abasajja langi odiwo wagamba. Gusala amagezi waye ng'onyambako omuwala mungobera ave mu nnyumba yange. Kati kankubuuze obutasasula n'okuleeta abasajja kye kisinga okukuluma. Ave mu nnyumba kyekisinga okwagala ave mu nnyumba agende n'abasajja be. Ate kati bwafuna ssente n'akusasula nga naye akyaleetamu abasajja. Mwami Kadima ennyumba yagiveemu ave mu nnyumba ne ssente sikyayagala tansasula ekirungi abadde yebakira bwere kati ennyumba agiveemu. Kati gusaba gwe ensonga zikwasaganyizeeyo kuba zirimu n'ebbuba ate mukazi naze kunoonya buyambi nsaba kunnyamba. Nanti obuyambi sirina ngeri gye ngenda kukuyamba mpozi ngwagala mukazi wategeere. Ate kati ebeera nsonga ndala gyesaagadde ate. Kati kyenkugamba ekyo nti wenaakubira omuwala ayinza okukwabya n'ayogera bingi kino nze nkimanyi nkubidde bangi. Mwami Kadima gezaako nze mmanyi ojja kusobola. Kati gwe mugobe omuwala mugobe omugamba agende. Gezaako nnyamba. Kati kankubuuza ekibuuzo mwakomadde okwegatta n'omuwala. Mwami Kadima wiiki ng'emu oba bbiri emabega. Omuntu sebo tweyanziza kwasaganya nsonga wiiki ng'emu mujjeko omusajja wiiki emu wakeegatta naye oli mukyala we wakubiri amutongoze. Nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga Kadima ne Anku Kaboggoza mwebala okutuweereza nze Fiona Fifi wali ne Masaka owa United okutali musango naye omwami wamma ebbuba lyerimu ly'obubi lyerimu tta era Kadima okoze bulungi nnyo anootakubira muwala naye ngambye
sajjo yalabika alina mubbuba yengaye Haji Kadimane anko kabogoza mwebale kutuweereza ekyemu naye nze ndaba oyo musajja bbuba lyeri musumbu aleko okulimba oyo mukyala we namba 2 atuule butuuzi asale ebiyungu simple naye aleke kutumalira obudde ono timbatola naye tekimbuulidde erinnya yakyo ddala balinga yadde atula kumpi wali mukazi wakyakimanyi omutuufu oyo landiroodi naye atulekemu buli wanafunaga ekiwala ekinyirira nga kyagala ennyumba n'akikozesa anaatuusa ddi omuwala mutuufu alemeremu anti yali amanyi yazze wa mugagga yalalowooza ajja kuyitayo buyisi naku zino nga bakambwe mama Fadi ku Lukuliroodi akubeereko ebalinnya wangi Haji Kadimane anko kabogoza mwebale tuweereza musibya mukya oyo omusajja bw'obanga ennyumba mpangisa kyangu nnyo gwejjamu bujja bintu byo oli omuleke mube naye mulemerera ngaddayo ewaabwe gye yava obanga abo abasajja baleeta mu nju kale webale nnyo mama namwe ensonga kitegedde bulungi kale kitegedde bulungi oyo naye atugamba kimu nti bbo bali erimukozesa atayagala muvuga looni ono amalinde ekawuko balindo ide abakigenze kityamu baletuweereza mamikatulina nakitende Silivia mukwano gubali eri kutawaanya naye weegumye vamu yo palapasa omukyalo omugambe lekera oleeta abasajja mu nnyumba okitegeera kuba kati oli yafuuka namba 2 ate opalapalanya ate agende mukwano mamikatulina nakitende Silivia ava omwana abambejja owetula ekyala kimusumbuwa buba musombuwa ndiwulidde mwebale kuweereza baganda bange obasajja buba sajja kabogoza yeetereze ng'omuntu kale wangi babale tuweereza abagigenze gitanze mama dizayima yanaye bannange abantu balina bizibu oyo ng'aleeta ekyo nga bwe yamutandika era bw'aba amutandika tebatukooya tebale tuweereza kale wamma we bali nnyo naye anaye kumuli omusajja nga wiiki emu kati omusajja bubali erimutta maama ate omuyambe buyambi Mr. Kadima kubanga obakubira muwala yandi yasize ebintu ate no lady ewulizibwa abantu bangi kwe musajja gwe webeereremu omwana w'omukazi muveeku kakati yakola atya akola atya muleka asomba abanaamuwanga ekyemisana gwe omuwenga ekyeggulo jaguma kale bali nnyo wangi tuweereza Kadima ne banaye nkubuulire tebagwa naye kalabe kati ekyamwagaza omuwala kiki kalemere mu nnyumba nze nange sigivaamu oba ndeeta abasajja ne mbaleeta mba nakoowa sigadde nzima makulisi ngati nawulire ono wagamba nti Kadima I'm proud of girl child representing us well abalipresentinze ekyawo promoting obuseegu ala abakazi bewagi yali ebyalubaluba kakati kakigwemu kale anet yayukaze sebuzeziraga atya kale yes njagala okutegeeza kakati gwe omuntu ali eyo omuyimbi yali alikodinzeeko oba tolikodinga nko mu studio oba olina ekirooto ekyokuyimba oli mu Kampala oli mu kyalo oli side kyonna wooli waliwo abantu bagamba nti kati nze ndi myaka ana sikyasobola kuyimba nedda munange okuyimba waliwo n'abantu olabira ddala abakulu naye nga bayimba so kinjagala okutegeeza gwe omuntu yenna alina ekirooto wadde tokituukirizanga kakati guno gwe mukisa gwo jangu olikodinge naffe tulina studio esangibwa Kamonja batuyita Dibro Music Studio tulikodinga ennyimba ku audio ne video nanga nkabogoza mwenkolera mu studio eyo ale ne tuyambako abayimbi abenyimba ezo zinoonyeza akatale kati gwe omuyimbi kuba ku nnamba y'essimu eno 0702 23 23 23 ne bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nga tolikodinga nko tukutegeeza tugenda kulikodinga oluyimba lwo luveeyo bulungi tulutambuze n'abantu balumanye n'abafuka omuyimbi owakabi omuyimbi yenna tukubireko ku nnamba yaffe ya office eri eno 0702 23 23 if you can sing if you can talk you can sing